Busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mu Buganda bwaffe buno bwe tulimu ndi musajja Muganda nze Sheikh Katende, kitalo nnyo ddala. Twakumye bubi ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, gutusinze gutusingidde ddala. Twakumye bubi olwa musajjawo Adamu Mulwana okutuva ku maaso, abadde ayimba ebintu eby'amakulu, abadde munna struggle. Fe abamu tugenda tubagamba struggle si kutongoza mayumba, struggle si kukola mbaga. Adamu Mulwana abadde munna struggle yennyini. Era njagala obategeeza abamu batamanyi Sheikh Katende, nalinze ne Haji Asumani Ssemakula Busega abakwata Adamu Mulwana ne tumusembeza maaso ga Dr. Kizza Besigye. Tumugamba Dr. Kizza Besigye ono musajja ayina message yo, ne message yo ayagala kugiisa mu nnyimba, era n'asobola okutunga oluyimba olugamba toka kwa barabara Besigye naingia, towa basi yako Besigye naingia. Nekitalo nnyo ddala. Amaziga mangi abaana bange eka mbadde mbagamba nnyo ti Adamu Mulwana mukwano gwange, era nina ebifaananyi nga ndina Adamu Mulwana, tuyimiridde Adamu Mulwana, Dr. Kizza Besigye, nze Sheikh Katende kamba kwogera. We bambikidde ku makya nafunye shoko, nasoose n'endwawo n'okuzuukuka, amagezi nga gampeddemu, ne ŋŋamba omulwanyi munnange ono munna struggle. Naye olwaleero bannaffe abawa Baganda baffe abo obutwa botta Adamu Mulwana oba tugenda tomazeewo ggwanga. Bantu bangi abanaayita abalala abanamerukayo abalinga Adamu Mulwana bagenda oyita mu message. Kyakuswala kinene nnyo nti Adamu Mulwana atuvuddeko mu kaseera kano, olutabaalo nga lukyagenda mu maaso, olutabaalo nga terunnaggwa. Naye lwali tugamba mwami dictator oba mwami Ssebutobuto alidde Mulwana, tukugamba Adamu Mulwana bangi bagenda kumerukayo. Adamu Mulwana alese abaana betugenda okukwatizaako olwaleero. Buli munna struggle yenna twagala aveeyo akwatizeeko omwana wa Adamu Mulwana, ate nga amukwasizaako mu nkwasiza ennungi, si bino byakweyama kukufiirwa na kukyamuukiriza bakungubazi. Olwaleero pulogulaamu Adamu Mulwana agenda kugibwa maka ge gy'abadde abeera, atwalibwe ku National Theatre gy'agenda okusula. Wanaava ku National Theatre olunaku lw'enkya ssaawa 3 agenda kuleetebwako eri munna struggle Dr. Kizza Besigye, naye tumukubeko eriisa evvannyuma nga ffe banna struggle, kubanga nakugamba dda struggle yaffe yentuufu. Struggle yaffe eyakulemberwa Dr. Kizza Besigye, mumanyi buli lutabaala kubaako alutukulemberwa temwalimu kuggulawo mayumba. Struggle yaffe temwalimu kuwasa mbaga, kubanga embeera mu lutalo temuwasa. Mu lutalo tebawasa, era omuntu awasiza mu lutalo abazizza olutalo mabega, kubanga tulwana kujjako Ssebutobuto ate abalala bakola ki mbaga. Abalala batongoza kituluma nnyo nga bannaffe abeeyita banna struggle nga baggulawo amayumba. Mu lutalo tebawasa, mu lutalo tebazimba mayumba malungi, tebazimba maguloofa. Ebyo byonna mulinda mufunako ku nsonyi, kubanga bano bannammwe ababalwanirirako bafuna omutima omulala ne bagamba bo bano tuli mu lutalo, eziwasa embaga bazijjawa, kubanga olwadde babadde bavulunkupe bamponga byoya. Eziwasa embaga bazijjawa, eziggulawo amayumba, ezizimba amayumba nga tuli mu kwenunula bazijjawa. Omuntu wa wansi ali bubi nnyo. Era olwaleero ennaku ennene naye omukyalo oyo eyawa Adamu Mulwana obutwa tukimanyi bulungi, tekikyaliko kubuusabuusa. Adamu Mulwana yafudde butwa. Omukyala eyamuyita yonna gye yamuyita ku woteeri n'amuwa ku pizza, ate nga yo omukyala pizza yo tagiriddeko, Katonda amulaba emisana n'ekiro. Seeko oli mulombi wa dduwa. Omukyala oyo ogenda mulomberayo dduwa. Sinza butamulombera dduwa kubanga Adamu Mulwana abadde munnange nnyo. Bwe mba nze nalituula wansi n'Adamu Mulwana nga tulina Haji Asumani Ssemakula n'asobola okufulumya oluyimba lwa tooka kwa balabala. Olwaleero ng'ogwo omutujjira omuntu ng'oyo agase eggwanga, gwe omukyala bakuwa obusente, togenda bukungula naawe ojja genda Adamu Mulwana. Abo bonna abakoze buli yeetabye mu lukwe lw'okujja wa Adamu Mulwana naawe essaawa yonna ogenda.
ensi tekungulwa omwana yaluyimba oluyimba tubeera mubuweezi ako yakikola ki yagiviira naawe ojja genda Adamu Lwana olwalala afudde kyafuuse naawe ogenda kifuula ng'omukyala bakuwa obusente oba bakwebakako oba bakola batya byonna Adamu Lwana byafuuse naawe ojja bifuula ffe baseka Katonda abamu tetukyatya kubanga eggwanga ne lyatuuse fe tulina n'amaziga ku mutima ng'oggyeko okuva ku Adamu Lwana ffe ng'abantu nze ng'omuntu nina amaziga ku mutima bannaffe gye batwala eggwanga lyaffe lino ffe lwaki tetufuukako nga bajjajjaffe abazira abaali bwe tuyimbako mu kitiibwa kya Buganda tibalwana nnyo mu ntalo ne bafiirira nnyo eggwanga lyaffe nyaffe Buganda tujagala n'ekitaffe Uganda tukikola ki tujagala njagala okubategeeza ti olwaleero oyo yenna yakola omukyalo oyo ffe tetukumanyi ne Munyazi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala yakola eggulu n'ensi akulaba naawe ffe mu Busiraamu tulina ekigambo ekigamba oba omubaka wa Katonda yayogera ebigambo bino tikamaatu diinu tidaa'i nga woosiga wookungula nga wewagawola webaga kusasula kyokoze Adamu Lwana kyowakola Adamu Lwana ng'omuwa ku pizza gwegyotayagala kulyako naye bajja kikola abaana bo oyo omunyalwanda oyo yakola ekintu ekyo ajja kisasulira negirwa myaka emeka we balituuka nga Sebutobuto wali tuvaako bajja kutuka Asadu gwe muwulira wali tuvaako abo abantu bajja kubonaabona mu nsi nga bakola ebintu ng'ebyo kati obwana bwa Adamu Lwana agenda buleka nga mumuleko yandimulese Adamu Lwana n'alwala ndwadde ze n'alwala musujja gwe n'alwala ndwadde ze endala n'afa bibye naye nga gwe tomuyise muwa ku pizza gwe gyotagenda pizza gye yatuuka n'ogaana omwana we okugiryako ti mwana wange tolya amakulu ndi amaze nti munnaamumaze ate kyemba kubizeera n'abalala bannaye abazimba ensi eno ekyokuyigamu kyetuyizeemu kyemuyizeemu mwenga mmwe bali mu struggle temuddamu kumala galya temuddamu kwagala gakazi ge mutamanyi temuddamu gamala galya genda ku mukolo ogende n'amazigo genda ku lumbe ojje ne keeki yo toddamu kumala galya abalwaji baffe bangi bafudde Haji Hussein Kyanjo Dr. Sulaiman Kigundu Samukale Ganjuba Bwanike Luwero bonna balwaji baffe banasitwago tubadde nabo tuwulira nyiike nga abalwanyi bavaawo nga ate sitwago tetunakola ki buli mbeera mu lutalo munnammwe n'abafaako muwulira okukaaba ku mutima ne muwulira amaziga ag'amaanyi nga balwaji bammwe bagenda naye ng'omulabe omuduuyi temunakola ki temunnamuggusa Sebutobuto nga temunnamusuuza muwulira ennaku kyemba kubiriza mwenna bannasitwago balwanyi bannange nga nze Sheikh Katende tetuddamu kulyalya tewala okulyalya bw'ogenda ku mukolo emmere gye bawadde omulala gy'oba olyamu gimuggyeko tuula nze akakodyo ke nasazeewo ngenda ku mukolo munnange gwe natambula naye emmere gye bamuwadde gye ndyamu mugamba waba gijje wali ku self service mugamba gye bakuwadde gye ndyamu sigenda kusimba self service era sisimba teri wali kitumazeewo nga self service n'omuntu yenna bw'okkubira essimu nga tomumanyi sooka weebuuze oba bw'oba yagala mu meeting genda na ttiimu ng'ekola ki ngewe togenda wekka twewalewala okumiitinga olwaleero Sebutobuto emabega alidde Adamu Lwana atutezeemu abantu bangi tulina okwewala abakwanyi b'abakazi mubalekerawo swago weritereera tulibiddako temugera kuddamu kukwana bano abaana abawasa embaga essaawa zino mu lutalo tebawasa omukazi ne baba akwagala atya ng'akugambye nti mpasa mugambe genda tukyali mu lutalo ndikuwasa nga otaluwedde wayagala byambaga genda abalina embaga bakuwase mutalo tebawasa mutalo tebazimba nnyumba mpya abasajja betulwanyisa basulanga mu nsiko ate ng'oyagala kusula mu nyumba matiribono n'abalwanyisa otya omubiri gw'omugenzi gwe natwalibwako ku kitebe kya FDC Najjanankumbi oba nedda Najjanankumbi yafa lwangi Najjanankumbi yafa teguyinza kutwalibwa Najjanankumbi Sebutobuto yasinsirayo dda waliyo baambasada ba Sebutobuto teguyinza kutwalibwa gutwalibwa eri bannasitwago nkugambye nga bwe nkugambye nti Adamu Lwana abadde mu lwanyi guyina kutwalibwa Katonga nkugambye nkya ssaawa 3 gutwalibwa Katonga gyanaava era ndikubamu abagenda okukka mu ntaano okuteekayo Adamu Lwana ndikubamu kupogo kuba ndi munnasitwago omwana oyo abadde munnasitwago ate yali aŋŋamba nga seka bwe mba nkusooseyo onziika bw'oba osoose nja kuziika afudde si mumativu n'ebigambo bya Ssekawumalu byeyayogera eri Ssejjirinya Muhammadi tetukiwagira n'omulundi n'ogumu kuba nti eri Sheikh asobola kusabira munne kufa okufa kuzito nnyo omubaka wa Katonda tugamba
almauti sakarani okufanga kutamiza almauti sakarani okufanga kuluma nnyo naye okufa tokusabira munno era ffe twewunya ne bannaffe ababa bannaffe obutwa tuvewunya abantu gaddala muntu nga si kisolo nga talina mutima gwa kisolosolo oba gwa kintu kitategerekeka mutima mubi asobola kugamba munne nti gundi muwadde oba mutto oba mukuba amasasi oba muteme bijambe oba muwambe oba muwe obutwa tubewunya nnyo ekyamazima Umaru Kamoga siseeka lwakwafa abamulaba tumuyita mwabamulaba neffe abamumanyi siki yali ku ssomero lye bayita Kawanda Senior Secondary School ng'abajja yafuna obusente n'agenda e South Africa n'agenda bwe yatuuka e South Africa manyi South Africa wasibukayo bafere n'akola obusawo Buganda byavaayo ng'afunye ku busente n'azimbazimba ku buyumba n'atandika okubeerawo n'agamba nti wano wenjo yembuga yange wenjo okulaba naye nga siseeka ate simusawo Muganda afeera bufezi bantu olwaleero Umaru Segirinya tumusabira Allah amusuuse kubanga munaswago tubuli munaswago yenna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akoleki nga mulwadde amukuume amuwe obuwangazi ayongere twegattako mu swago kubanga swago yakongerako si yakujjako buki bujja nga tumaliriza kigambo kino osobola okubanga osabira oyo yatuusiza ku mulwana ekyo nsaba wa kitiibwa Mukama Katonda ng'oyo omukyala omunalwanda eyawa pizza Adamu Mulwana Allah gwajjuludde olwaleero yeekube mu kifuba era mu ddiini yonna gy'asoma agende agambe nti nasobya kubanga oba mukatuliki oba musiraamu mukatuliki agende wa faaza ne yeenenya n'agamba Mukama Katonda nasobya ne Mukama Katonda nkusaba onsonyiwe era yakole olwenenya kubanga bwe guba omusaayi gwa Adamu Mulwana ku lwaleero omubiri omwoyo Adamu Mulwana yafudde mubiri n'omwoyo gwe bwe guli gumulaba ate naye yeemanyi naye kimulumiriza afukamire agambe lino ezzambi lye nakola nnene nnyo era kubanga ye Allah amulaba nolwakuba ffe tukola ki tetumulaba era tetumumanyi naye Katonda ajakola ki amala ne sente ze baamuokola ekyo naye obusente bujja kugwawo naye nkeera tumusabira naye ajja kufuuka nga Adamu Mulwana kyakoleza eki kyafuuse adde eri Katonda yena yetaddamu bikola kuba baamukozesa ekintu ekikyama nabaamukozesa tebajja naye tubagamba tejjanzi teribuuka nanzige awangale kabaka wa Buganda awangale Aisa abasajja kabaka wange kabaka wa Buganda n'Abagereka